Ebbula ly'omusaayi lize ligulumbya bannayuganda emitwe ekyaviirako n'abamu okusala obusolo obumanyiddwa nga bupanya okubugyamu ogwabwe okuguwa abaana. Ekitongole ekikunganya omusaayi kizze kikunga abantu okugaba omusaayi okutaasa obulamu okuva mu buli nsonda. Ab'ekibiina kya FDC nabo baawulira omulanga guno ne basalawo olunaku lw'abaagalana okulaga omukwano eri eggwanga nga bategeka okugaba omusaayi. Abantu ab'enjawulo enkoko bagikutte mumwa era zigenze okwera ssaawa 3 ez'okumakya nga bamu baatuuse dda ku kitebe ky'ekibiina kino Najjanankumbi balinda kugaba musaayi. Ti luno olunaku lwa kwagalana na munno. Kati nga bwe tuli okwagalana ate nga malwaliro gaffe temuli musaayi nga tugabemu musaayi ogaba obumuli. Wabula ababadde basuubirwa okutandika okunganya omusaayi guno ku ssaawa 3 ez'okumakya ziweze 6 nga mpaawo bakubako kya mu lubaale. Ng'abazze okugaba omusaayi balinda ekiddako, pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Amuriat watuukidde okukabatemanga bwe babadde balinda okunganya omusaayi bwe babadde tebakyazze. For us as the FDC, this is to say the least ridiculous. It is to us an insult to the people of Uganda, and particularly people who spent their money, scarce resources, you can see, to come here to save a life or two. Ono ategeezezza nga bino bwe birimu ebyobufuzi. We are aware that in the past the same institution has collected blood from NRM members in their meetings. We have also now established that they have been to 10 Chadondo Road to carry out the same exercise. It therefore perturbs us as the FDC what the meaning of this is. Omusaayi gwaffe gulabika gwa bbulu, omusaayi gwaffe gulabika mulwadde, omusaayi gwaffe gulabika mukadde. Ababadde bazze okugaba omusaayi nabo basigadde bakukuluma. Sigenda kuddamu kugaba omusaayi okuva n'olwaleero paka nga bamaze okwetonda. Ekitongole kino ekigaba omusaayi kijjako omusaayi baveeyo batwetondere batulage ekituufu. Dukira nabadde stadium nasuze sinywedde munnemesezza omwenge gwange Katonda abasaasire kasa tuli mu kisiibo. Tutuuseeko ku kitebe ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukungaanya n'okubunyisa omusaayi nakasero wabula ne tulemererwa okufuna ayogerako naffe. Aba-FDC abasajja wano nga tebannatunnyonnyola lwaki tebazze wano, temuwa abasajja wano omusaayi gwammwe kuba tubategedde batujju be baagala bannayuganda baffe. Ekitongole ekyo bwe kitavaayo kutubuulira lwaki baganya aba-FDC mbakakasa bannayuganda gye muli mwenna omusaayi temuguwawa. Bino byonna nga bigenda mu maaso, poliisi erabiddwako kumpi n'ekitebe kya FDC oba oliawo okwewala ebinaddirira. Okusinziira ku kitongole ekikunganya omusaayi ki Uganda Blood Transfusion Services, Uganda yeetaaga yuniti z'omusaayi 34,000 buli mwaka, wabula ekunganya eziri mu 20,000 gokka, ekireetawo ebbula ly'omusaayi. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.